ebizibu ebiri mu kusukka ekkomo mu ddiini. Olwaleero njagala twogere ensonga ezibaleetedde okulaba nga basukka ekkomo mu ddiini. Ekisookera ddala aljahlu bilkitaabi, abantu okuba nga tetumanyi Qur'ani. Allah yali ategeeza ki mu tteeka lino? Abantu okulaba nga Qur'ani tebaategeera makulu gagirimu. Muntu lwatategeera Qur'ani, kati obutamanya bw'abantu kutegeera makulu gali mu Qur'ani kyabasuula awabi ne bakwata ekkubo ekyamu. Lwe tutategeere Qur'ani tujja kuva ku mulamwa tusukke ekkubo. Ekyokubiri aljahlu bisunna, obutamanya sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo Nabbi bye yali ayogera byali bitegeeza ki? Abantu baava ku bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne badda ku bigambo by'abamasheekhe baabwe, bawaliyo baabwe, ebya Nabbi ne babirekawo. Hatta abantu ne batuuka n'okuloosebwa obuloosebwa ng'ababalooseza basheekhe baabwe ne bava ku bigambo byali ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.